السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسول الله الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا عملا صالحا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. baganda bange bakadde bange tuli mwezi guno gwa Ramadan omwezi ogw'omukisa kyetwatambudde nakyo nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwagaliza okutumanyisa bwe gwali guyingira tusobole okubeera nga package yonna tugiganyulwamu bye yayogera byebyo nga amalako omwezi gwa Shaaban. لقد قد أضلكم شهر عظيم مبارك guno gubajjidde omwezi omunene omwezi ogw'ekitiibwa omwezi ogw'omukisa. Ekigambo omukisa tukiraba naye abamu tebakitegeera. Nsaba naffe awo ketwongeddeko kabeere nga kakongera kutegeera ako kwotegeera omukisa nti omwezi guno okubeera ogw'omukisa oguganyulwamu otya obeere naawe ng'ofunye omukisa. Muntu kubeere n'alangiranga nti omutonzi wo nsaba akuwa omukisa akusabidde n'okola ki? Akusabidde ng'okoze eki? Akusabidde biki oweeka omukisa biki by'okoze biki by'otaddewo? Tugamba nti ebiseera byonna nga n'omwezi gwa Ramadan tegunnajja waliwo bingi ebikolebwa omukisa ne gujja mu maka ne gujja mu maaliyo ne gujja mu baana ne gujja mu kyebagalwa nga ekidduka ne gujja mu kibanja kyo mu mbeera yonna. Ebyo byonna emikisa egyo ginnyonnyolwa kulabirira mulekwa kwogera mazima kukeera kugenda gy'okolera okubeera nti ogaba ebyo byonna bireeta emikisa. Naye guno omwezi ogwa Ramadan mu ngeri ey'enjawulo guleeta emikisa gulimu emikisa naddala olw'ebikolwa ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yannyonnyola oluvannyuma lw'okwogera ekigambo ekyo. Ng'ebikolwa ebyo bwe tuba tubinyiikiridde byo byennyini Allah asinzirako obunyiikivu obwo n'atuwa omukisa gw'omwezi gwa Ramadan. Bireeta omukisa mu mwezi guno ogwa Ramadan. Bireeta omukisa eri omuntu anyiikidde n'afuba n'assaayo ebirowoozo n'assaayo omwoyo n'abeera ng'abikola imanan wa ihtisaba ng'okusiiba. faman sama Ramadan imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muntu bw'asiibira ddala omwezi guno n'abeera ng'agusiiba ng'akakasa nti Allah akkiriza muli nti Allah yagumulaalikako era ng'asuubira empeera ennene Allah amusonyiwe by'asooba. waman kama laylatal qadri imanan wa ihtisaba n'omuntu ayimirira ekiro ekyo eky'ekitiibwa ng'ayimiridde asaala ayimiridde asoma Quran ayimiridde yenenya ayimiridde yeebaza Allah ayimiridde asaba Allah subhanahu wa ta'ala aghfira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ddala ddala bw'aba akikola imaana kakakasa waliwo enjawulo mu mwezi guno Allah gye nina okukkiriza ti Allah guno omwezi yagwawula gulina ebiro ebyenjawulo gulimu ekiro ekyenjawulo gulina emikisa mu bintu bingi ebitabaddewo mu kiseera kiri ekirala bannanga naye kyaliwo ddi nga Allah subhanahu wa ta'ala bino ebintu bino abikola mu myezi emirala. Mukisa ki gwatuwadde mu Ramadan gwe tutannaba kumanya ng'ate eri teguliyo mu myezi giri emirala? Atuwadde emikisa mingi naye nga wano njagala okumenya emabega eri tuze twogedde ku mukisa gw'okusonyiyibwa n'okusonyiwa. Twogedde ku mukisa gw'okubeera nti nno okuyitiriza okusaddaaka n'okugaba. Twogedde ku mukisa gw'okubeera nti nno okuyitiriza omukisa gw'okubeera nti obuwangazi bwaffe bukubisibwamu n'obeera nga bw'onyiikira oyinza okuva ku nsi nga wakola obunyiikivu bwa myaka 10 gyonna Allah n'akutebesa Laylatul Qadri n'obeera ng'ofunye ebirungi ebisoba mu myezi 1000. Kwegamba nga buli mwaka bw'oba otebye Laylatul Qadri ofuna ebirungi empeera ezisinga ez'omuntu ze yandifunye mu myaka 83. That is times 10
ojja kulaba nga buwangazi bunene bw'olina obanga awangadde emyaka egyo 83 okubiseemu emirundi 10 ogatteko na gino egiri physical ejja ddala gy'owangadde ng'oli ku kyalo koolira muwogo ne lumonde. Baganda bange ekyo mukisa guli muno mu Ramadan. Ogwo mukisa guli muno mu Ramadan. Mukisa gw'okukkiramu Quran guli muno mu Ramadan. Muno mwe yakkira. Omukisa omulala gwe gw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala aggulawo emiryango gy'ejjana. Eyo nsonga nnene baganda bange. Omukisa gw'okuggulawo emiryango gy'ejjana nga kitegeeza nti bwe giggulwa tukole emirimu emirungi tubeere nga tuyingira. Giggulwawo naye omukisa ogukirimu kwe kubeera ng'onyiikira nnyo nga bwe gigguddwawo okola ebintu ebirungi obeere nga onooyingira mu miryango egyo. Lumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuuza ti man asbaha minkum al-yawma saa'ima. Bannange mutudde wano tumaze okusaala batuli mu ngeri y'okwejjukanya kummwe abatudde ani yasiibye olwaleero? Ani yawaddeyo eri omwetaavu ekintu? Ani ayagoberedde ku jeneza olwaleero wetujjidde wano? Ani ayalambudde ku mulwadde bwakakeerera? Embeera efaanana bwetyo ya mirimu egiviirako okubeera nga emiryango gy'ejjana gikuggulirwa. Omuntu omusahaba w'ekitiibwa n'awanika omukono Abubakar Siddiq oluvannyuma lwabo balala okubeera nga baasirika ng'ebimu tebabikoze naye ono nga kumpi byonna abikoze. Ku budde obwo yali ebimu yabikoze, ebisinga obungi yabikoze dda. Nga yasiibye yayitidde omulwadde n'amulambula yawerekedde ku jeneza mu makyago ate nga alina n'omulala mufunampola gwawadde gwafunyidde ekikonde n'abaako kyamuwa. Embeera efaanana bwetyo gwe mukisa gwe tufunye mu mwezi gwa Ramadan, shaharun adhimun mubarak, omwezi ogw'ekitiibwa ogw'emikisa, okuggulirwawo emiryango gy'ejjana. Bwe giba gigguddwawo emiryango gy'ejjana tuvuganye mu kubeera nga tukola emirimu emirungi, tuvuganye mu kubeera nga tuwaayo emirimu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala gy'anaasinzirako abeere nga atuteeka mu baanaasaasira tuyingire mu miryango egyo. Nga n'omulyango ogumu ku egyo egigguddwawo mulimu omulyango gw'okuyingirwamu abasiibi bokka. Empeera y'okusiiba nga bwe baliba Allah agabye empeera ennene eyo gy'ataayogera naye agenda gattako okubeera nga w'oyitira ogenda eyo munda mu jjana Babu Rayyan. Baganda bange guno omukisa guliwo mu mwezi gwa Ramadan ogw'emiryango gy'ejjana okubeera nga giggulu. Era ne giggalwa emiryango gy'omuliro, emiryango gy'omuliro giggalwawo mu mwezi guno ogwa Ramadan. Ogwo mukisa munene nnyo, munene nnyo okubeera nga giggaddwawo. Giggalwawo kuba kitegeeza kusonyiyibwa nti n'okubeera nti Allah abeera wakisa nnyo nga emiryango egyo tegiyingirwa mu kiseera kino. Naye omuntu ayinza okuba nga waakiri ate akonkona, waakiri akola ebibi ate ebimutwala mu miryango giri emiggale, ng'alinga ng'agamba nti sizoni ejja kuggwako, ogwo omukisa guggwewo, chance egende baddemu bagiggule nga bantu bagenda kubeera nga bajaganya, bagenda kuba nga beevuluga ng'emiryango gizzeemu okuggulwawo. Amangu ddala nga enjuba omwezi gubonese ogwa Shawwal oluboneka, omukisa guno ne gubeera nga guggwawo. Omukisa guno bwe guggwawo omuntu asangibwe mu luggya, asangibwe ku mulyango ng'abadde ali ku mulyango omuggale. Nedda basebo tubeere nga tunyiikira abooluganda abakkiriza, tunyiikize n'abantu baffe. Abantu bazuukusa bannaabwe basaale, abantu bazuukusa bannaabwe balyeddako, abantu banyiikiza bannaabwe babaweereza obutundutundu bw'eddoboozi eriko okumanya. Abantu ne banyiikiza bannaabwe okubajjukiza okusoma Qur'an, abantu ne banyiikiza bannaabwe okubeera ab'ekisa, abantu ne banyiikiza bannaabwe okubeera nga basonyiwagana, kubanga emiryango egirimu okuluma obujiji gibeera miggale. Ogwo nagwo mukisa munene ogutasangiddwawo mu biseera biri ebirala, kyetuva tuguyita omukisa guliwo mu mwezi guno mwokka. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yayitira omwezi guno ogw'omukisa, n'eddoboozi ne likoowola nti ya baagi alkhairi aqbil, omuntu gwe ayagala okukola obulungi fungiza, tandika
tambula yongera amaanyi mu kubeera ng'okola obulungi, kubanga emiryango egikutwala mu bulungi egyonoyingira egyokusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala miggule. Waya bagi ya sharri aqsir, naawe omumpembe anoonya okubeera ng'okola bubi weekomeko miryango miggale. Ekooti ziri ezikusalira omusango okubeera nti ogende eno mizigale. Faayo okubeera ng'onyiikira, kubanga omukisa guno weeguli abooluganda. Omukisa guno bwe guba guzze, tunyiikirire ekintu ekyo okubeera nga tukitwala ng'omukisa nga tugenda mu maaso n'ensonga y'omukisa guno, okubeera nti tulaba embeera nga bwefaanana, kino emiryango gigguddwa giggaddwa, tugamba okubeera nga tunyiikira. Aidan min barakati hadha shahri al-azim, n'emikisa emirala gye tufuna mu mwezi guno gw'ekitiibwa kwe kubeera nti almudaafa fi l-ujuri wathawab, okubeera nga Allah atuyamba n'akubisaamu empeera ze tufuna n'ensako ze tufuna. Allah atuvujjirira empeera nnene nnyo mu mwezi guno kubanga gwa mukisa. Allah subhanahu wa ta'ala alaba ebitono bye tukoze n'abituwamu empeera nnene, alaba ebya sunna bye tukoze n'abituwamu empeera ya farada, n'akubisaamu okutuusiza ddala empeera paka ku 7. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yannyonnyola mu hadithi eyo yali ey'okusikiriza abantu, yabagamba nti man takarraba fiihi bi khasla min alkhair, nti omuntu asembera ewa Allah subhanahu wa ta'ala amakulu nti omuntu akola ibaada yonna nga ya sunna, nakola omulimu nga si gwa bwatteeka, n'abeera nga agukoze n'omutima omulungi, naga mu Ramadaan eno nina okukola kino. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kaana kaman adda farida fima siwahu, nti abeeranga omuntu oyo afuna empeera nga adda farida, akoze ekyamulaalikibwa okukikola, akoze ekyobwetteeka fima siwahu, mu bbanga liri ery'emyezi emirala ogutali guno omwezi gwa Ramadaan. Ekyo nekituwa amaanyi nti bannange, si kubeera nga emiryango gyokka gye giguddwawo, si kubeera nti muno mwe mwakkira Qur'an nti kyokka gwe mukisa, si kubeera nti nno omuntu bw'abanga asabiddemu edduwa Allah azaanukula olw'emirimu emirungi gy'akulembeza, si lwakubeera nti nno omuntu ateebwa okubeera ng'ava mu muliro n'abeera nga Allah asalawo takyayokeddwa muliro, si lwakubeera nti nno okusonyiwagana n'okusonyiyibwa Allah subhanahu wa ta'ala okungi kyokka, nedda, wabula nakino ekyokubeera nti Allah akubisaamu mu mpeera. Tukulaze abasuubuzi bwe baagala ekintu ekikubisiddwamu mu magoba. Bantu baagala nnyo okubanga bwe batundira waliwo amagoba amangi, balina bye bafuna nga bingi. Ebyo bye bafuna nga bingi bye bibakaka okubeera nga balemera mu busuubuzi, era nga babala kati dola eyimiridde etya, ne basuubula. Kati bannange ebyamaguzi bino bw'obitwala mu nsi endala etuliraanye bigula bitya, ne babeera nga baagala okufuna amagoba ago nga mangi. Naffe olw'okuba nga tufunye omukisa ne tuwangaazibwa, omutonzi waffe n'atutuusa mu kiseera kino ekyokubeera nti waakiri tutuuse mu mwezi gwa Ramadaan, tumanye nti sizoni kweri, sizoni y'empeera ennyingi nga Allah atuterako empeera nga azikubisaamu atya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba nti omuntu bw'aba nga akoze omulimu nga gwa sunna olw'omutima omulungi ogwo gwakoleddemu n'okunyiikira, ate mu kiseera kyekimu ng'ali mu sizoni eno ennungi ey'omukisa, Allah mugandi kaana kaman adda farida fima siwahu, abanga akoze omulimu ogw'obwatteeka mu myezi giri emirala egitali mwezi guno ogwa Ramadaan. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola nnyo n'atugamba nti omuntu afuna empeera eyo ebadde emanyiddwa eya bulijjo, nga omuntu bw'akola omulimu omulungi bulijjo afuna empeera za mpeera 10, afunamu empeera 10, asharat amthaliha, omulimu omulungi agufunamu empeera 10. Naye wano mu mwezi gwa Ramadaan
Allah agenda mukubisizaamu okutuusiza ddala ila 700 dhif, okutuusiza ddala ku 700. Tunabanga afunye empeera nnene mu mwezi guno ogw'emikisa. Kirungi n'obeera nga oyitiriza ekiyitibwa okubeera nti mirimu mirungi, gwe giyitirize nga bw'owulira nga guno mulungi gukole, na guno mulungi gukole, oyitirize olw'okuyitirizibwa kw'empeera kw'ogenda okufuna. Bwe baba bulijjo bakugamba kuyunga luganda, yungako ku luganda mu kiseera kino, empeera gy'ofuna ebeere ng'ekubisiddwamu. Kubanga bulijjo bakugamba kusoma Quran, soma nnyo ku Quran mu kiseera kino n'okugyetegereza n'okubeera ng'ogifumintirizaako, obeere ng'empeera gy'ofunye mu kusoma Quran nneneko okusinga gye wandifunye fiima siwaahu mu biseera biri ebirala ebitali bya mwezi guno ogwa Ramadan. Bwe kubanga kuwaayo kyakulya kiweeyo emirundi mingi, kiweeyo ennaku nnyingi, kiweeyo mu bungiko obusinga ku bw'otera okubeera ng'okozesa. Fiima siwa Ramadan mu biseera ebirala ebitali okusinga ebiseera ebirala ebitali bya Ramadan ofune ku mpeera ezikubisiddwamu. Baganda bange, njagala okubeera nga nkonako ku kino n'akimaliriza, naye nga kikulu nnyo ekya shaitaani nti guno era omukisa min barakati hatha shahri alkarim, gimu ku mikisa gy'omwezi guno ogw'ekitiibwa, omwezi guno ogw'omukisa, kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atuyambako ku shaitaani. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti nezisibwa ne shaitaani ku njegere wa maradat aljinn, n'amajinni gali gakaŋŋaŋa manene gonna Allah n'agakwata n'agasiba ku njegere. Ateekewo environment ennungi, abaddu be abalungi abali mu kusiiba abayingidde mu mwezi guno babeere nga bali mu mbeera etali mu shaitaani kubeera nga babuzaabuza. Omulala waakiri akole ebibi, ebikolwa bya sitaani abikole olw'okuba yamanyiira, olw'okuba omutima gwe gwalemala naye nga talina kyagenda kwekwasa, nti yakikola lwa shaitaani kubeera nga yamukema, yakikola lwa shaitaani kubeera nga yamubuzaabuza. Etaliiwo gwe mukisa munene ogwa shaitaani okubeera nga tumulwanyisizza ne tubeera nga tumulemeddwa. Omutonzi waffe Allah ow'ekitiibwa n'abeera ng'asalawo nti bwe muba muyingidde omwezi gw'okusiiba kamubakwatireko, mufune omukisa ogusinze ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shaitaana, bwe nadde entandika ya kitundu kino naga nti inna shaitaana lakum aduw, mazima shaitaani ono mulabe wammwe, fattakhidhuhu aduwa, nammwe mumufuula omulabe. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, ddala shaitaani ono anoonya ekibinja ekinene, yad'u hizbahu akuŋŋaanya ekibinja kye, liyakunu min ashabi sa'ir, ng'ebalinako omutima omubi agamba ye n'ayingira yokka omuliro, ekuŋŋaanya beenaabuzaabuza eyingire nabo omuliro gutazikira. Omuliro guyitibwa sa'ir, omuliro ogubumbujja ebiseera byonna, omuliro oguvuuma, omuliro ogweyuzaayuza nga gusuuliddwamu amayinja n'abantu, omuliro ogwakabenje ennyo ogujjudde obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, ekyo tulina okubeera nga nakyo tukyebaza nti naye kyaliwo ddi. Sooka obuuze, guno omukisa gwaliwo ddi nga si mwezi gwa Ramadan? Bwe tukiyita omukisa gwe bayita furusa, mukisa eno baraka, omukisa gw'okubeera nti tufunye omukisa nga shaitaani teriiwo, esibiddwa ku njegere, tukole ku ibaada ey'amaanyi. Omuntu amanye nti nno wanaaba anywedde ku mirimu gino ajja kuba awangudde nnyo shaitaani, nga weeriddira nga takyasobola kuddayo kubeera ng'akola ebimugaana okusaala, ebimulabankanya n'atawaayo, ebimulabankanya n'abeera nga tasobodde kubaako kye yeekolera, kwegyo emirimu egyemusiimya mu maaso ga Mukama Katonda we, ajja kuba yayiga nti nsobola okukola omulimu guno n'obuvumu nga shaitaani weebadde nga teriiwo. Baganda bange, tunyiikire nnyo okubeera nga shaitaani tugiteekako amaanyi agagirwanyisa, twegezezzaamu nga teriiwo, tugamba nti tusobola okusiiba ennaku 30 bw'eriba nga ekomyewo, tugenda kuba nga tulwanagana nayo tusobole okusiiba ennaku 3 mu mwezi enjeru, tugenda kuba nga tusobola okweŋŋanga tulwanagane nayo tusobole okusiiba ennaku 6 ezigoberera Ramadan.
omuntu anywere ng'abeeradde mu kwegezaamu n'okutendekebwa n'okuyiga nti akoze ibaada ey'amaanyi mu kiseera kino eky'omukisa gw'omwezi gwa Ramadan asobola okubeera ng'akwatako mu nsawo n'atakomaga nti kasita nsaala naye ng'asaala n'akwata ne mu nsawo n'ayamba abooluganda n'akwata mu nsawo n'ayamba eddiini n'egenda mu maaso n'akwata mu nsawo n'ayamba abaliko obulemu n'akwata mu nsawo n'azimba amasinzizo n'okubeera ng'asanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah ow'ekisa atusaasire tubeere nga tuwona shaitaani n'obulabe bwe era tubeere nga tugenda mu maaso n'okuŋŋaanya ebingi. Tugenda kukomawo mu kitundu ekirala ate tulabe obulabe bwa shaitaani obulala n'obuzibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.